أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، bakadde bange, baganda bange abali mu kisaawe kya da'wa kutwaliza awamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera yonna atusobozesezza okusisinkana olusinkana luno mu musana gw'olwaleero. Kusooka kwa byonna njagala okutuusa okwetonda kwange okwokuba nti kusinziira ku nteekateeka y'okusoma ebeerawo ku biseera birala naye ate ndabikidde mu biseera birala. Ekyokubiri, era njagala okwetonda nti olw'okuba nti hatha huwa awwalu liqaa'una, eno yensinkano yaffe esooka, insha allahu taala nja kubawa nasiha, kubanga kikulu nnyo mu fiqhu da'wa, mu kutegeera abantu b'okoowoola oba bw'oyagala okusomesa, ma'rifatul mad'uwin, kutegeera bo b'okoowoola bo bafaanagana batya. Bigambo byensanzeewo nga byogerwa, nze ng'omuntu byogedde okumpa amaanyi, kubanga ensonga efaanaganako bweti tubadde nayo mu birowoozo okumala ebbanga ddene, naye nga bwe mukimanyi nti okuvvuunula ekirowoozo kifuuke ekikolwa kitera okutwalira ddala akaseera kanene. Naye bwe tuba nga tukkiririza mu lugero olugamba nti masiratu alfu mil tabtadi'u bi khatwa, olugendo olwa mayiro 1000 lutandika na step, njagala okukakasa era n'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala eneebeere step gye tugenda okutandikirako okubanga tutambula olugendo olwo olwa mayiro 1000. Nasiha yange egenda kutambulira ku tteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala erigamba qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin. Etteeka eryo lyeri tulikrutinga mu mulimu gwa da'wa, kubanga okuyingira mu mulimu olina kusooka kukakasa nti ani yagukusookamu. Omubaka sallallahu alayhi wasallama mu suratu Yusuf, Allah yamugamba nti qul hadhihi sabili, kitegeeza abantu nti lino lyekkubo lyange, ad'u ila Allah, lyempitamu okoowoola abantu okujja eri Allah subhanahu wa ta'ala, okujja eri obuluŋŋamu. Ana awo olabawo nga tikrar, kubanga agambye nti hadhihi sabili, era abadde yeeyogerako ye mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, naye azzeemu Allah n'akikkaatiriza n'agamba nti ana nze kennyini wa man ittaba'ani, n'atambulira mu kisinde kyange. Ekkubo erya da'wa okuviira ddala ku mirembe egyasooka teribeerangako kkubo lyangu, era nze ebigambo byensanzeewo ng'embeera yaliwo nga weetaagisaako omu ku ffe okuba nti afunayo ko kuba ahadul umarain, tekibaako na ngeri yonna gyonna gye kinneewuunyisaamu, kubanga olutalo bayina alhaqi walbatil lutalo lukadde. Olutalo oluli wakati w'amazima n'obutali n'agatali mazima
oba amazima n'obukyamu lutalo lukadde nnyo. Era kyova olaba nti ebiseera ebisinga obungi ffe bwe tuvaayo olumu ne twogera n'obaako amaloboozi g'owulidde tuyinza okunakuwalamukko akatono naye tugamba nti wakad naalamu annaka yadiiku sadruka bima yaquluun. Ne nabbi sallallahu alayhi wasallam Allah yakimukakasaako nti tumanya nti olumu bye bakwogerako bikunakuwaza, naye n'eddagala n'alimuwa. N'olw'ensonga eyo ekkubo lino ery'okukoowoola abantu eri Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okuba nti otegedde ekituufu bwawe kiri, njagala ffenna abali wano tukakase nti al adha fihi, okuba nti tujja kukosebwa mu kkubo eryo kiina kuba nti kibeerawo wala shakka, tewaliwo kubuusabuusa kwonna. Lwaki kiina kubeera bwe kityo? Ffenna okuluubirirwa kwaffe kusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala, naye bw'otunuulira okuviira ddala ku nsibuko eyo eya waggulu n'olaba obubaka engeri gye bututuuseeko, ojja kukakasa nti wakati awo ekkubo eryo lyonna lyonna litendebwa n'ekigambo kimu, ala wahiya al amaana, kigambo bwesigwa. Kubanga olaba nti Allah subhanahu wa ta'ala bwe yayagala okussa Qur'an yagirondera al amin, nazala bihi ruuhu al amin, yagirondera asinga okubeera omwesigwa. Ate bwe yajja nebeera ng'ejja ku mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, era tukimanyi nti ne mu bitendo bye bamutendanga nabyo nga n'obubaka tebunnaba, bagamba nti as-sadiqu al amin, omusajja omwogezi w'amazima ate era omusajja omwesigwa. Kiba kitegeeza nti ffe okubeera abeesigwa n'okubeera ab'amazima kiba kitukakaseeko mu buli ngeri yonna. Naye kyenjagala okugyamu mu ddakiika zino entono ennyo nti bwe tubanga tukola ekkubo lya da'awa lino tukikakase bulungi nti waliwo okulungamizibwa kwe tulina okubeera nga tutambuliramu. Yensonga lwaki ebiseera ebisinga obungi ffe tusomesa olumu n'obaako amaloboozi g'owulira ate n'ogamba nti oba dokita azzaako ki, ogenda okulaba nga takizizzaako, kubanga tulina manhaji. Manhaji eyo nga tugikoppera ddala okuva ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tugijja ku basahaba ridwanullahi alayhim ajma'in ababoogerako bagamba nti udhu fasabaru wazulzilu fathabatu, banyiizibwa ne baba bagumiikiriza, ne banyenyezebwa naye ne basigala nga bakyaggumidde, basajja bagumu. Njagala okubajjirayo ebintu bijja kubeera ndowooza nga 2 oba 3 insha Allah, tusobere nga tumaliriza nasiha yange eno. Ekkubo lya daawa lino okujjako nga teweetegerezza bulungi nsulo yaalyo, naye ojja kulaba nga ebiseera ebisinga obungi ggwe byoyitamu ddala by'obadde olina okubeera nti oyitamu. Naye ambasada alina ekigambo kyayogedde wano, ndowooza samale yakyo egamba nti omusiru takusiriwaza, ye samale yakyo. Nabbi sallallahu alayhi wasallam ayina ebiseera bye yabeeramu ng'ali mu kanyigo koolaba akazibu ennyo, naye olw'okuba nti manhaji ya da'wa Allah tabaraka wa ta'ala gye yali amuwadde yali ng'agigumiddeko era ddala eyo gy'agoberera, yamalirizanga muwanguzi. Kambawo ebyokulabirako 2 mu okukakasaawo ekigambo ekyo. Abasajja bali 2 naye ng'ekyawula amannya gaabwe wallahu a'lam, oyinza n'okusanga nga y'omu, nyukuta eri emu bweti. Waliwo omusajja bamuyita Dammad bun Tha'laba al-Azadi. Kigambibwa nti omusajja oyo sahaba mu basahaba ba Nabbi sallallahu alayhi wasallam, yali ava mu kifo kya Azad kiri mu Yemen, saidi ze Yemen eyo. Sheikh Bahadhara mbekiro bwe kiri, masha Allah. Omusajja oyo kigambibwa nti qabla islamihi, nga tannaba kusiramuka,
kana sadiqan linnabiyi sallallahu alaihi wasallam. Omanyi osobola okwagala omuntu naye nga temussa kimu. Era ffe tulinawo nnyo Sheikh Ashraf oyo akimanyi, Sheikh Ashraf Mutagubya, bagiyita fiqhu taamulu ma al mukhalif. Fiqhi w'okukolagana n'omuntu. Tusobola okuba nga tetukwatagana ku kintu naye nga tulina kukolagana tutya. Yali mukwano gwe. Naye omusajja oyo mu kuba nti teyali musiraamu, qiila yalinga asomerera abantu mu bwangu. Bwe yasomereranga omuntu oba yakwatanga ku muntu idha kana bihi jununun ufiq, kasita yabeerangako empewo ezimulinnye mu jahiliya we, mu butali busiraamu bwe, ng'amusomerera n'awona, obanga ayina byakola n'awona. Kati wajja mu Madiina, Abakuraishi batambuza ebigambo nga bagamba tufunye agenda okutuyamba kasomerere Muhammad eddalu lye limuveeko. Era ne bamwetoolirako ne bamuwa instruction, agamba nti wano Muhammadu majnun, omusajja ono mugwi wa ddalu, naye kozze omulimu guli gozze nga ng'okola okuva emabega, gutuyambeko. Sajja oyo najja, bw'atuuka Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali atudde, yabuuza nti ayyukum Muhammad, mumwani gwe bayitaani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye waliwo riwaaya bbiri mu kunyumya ekyafaayo ekyo, kubanga kirimu amakulu mangi nnyo mu bantu abali mu kisinde kya daawa. Riwaaya esooka egamba nti omusajja oyo bwe yajja ng'ekigendererwa kye azze kusomerera Nabbi mbu empewo zimuveeko, Nabbi bwe yamugamba nti marhaban bi Dhammad bin Tha'laba, nsanyusa okulaba owange Dhammad bin Tha'laba, naye nga wallahi tebasinkanangako. Wa hadha min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam. Kati bwamusembera omusajja n'okwekanga yeekanga, n'amubuuza nti ontegedde otya? Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti qul lana ma indaka, olinayo kapya ki, ozze naki? Kuba kimanyi si musiraamu, tamweyungangako mubukkiriza. Okutya omusajja kwe yalimu, yagamba Nabbi nti gwe oba oyogera. Naye bino bye bigambo bye njagadde abawali mu mutegeere ennyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali asobola okukozesa ebigambo bingi, naye yagamba nti inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa almuhtad wa man yudlil fala hadiya lahu. Bye bigambo bye yakozesa mu maaso g'omusajja. Naye ng'omusajja bamutenda amaanyi n'empewo ezimutambulirako. Naye bw'ayogera ebigambo ebyo, bwe yatuukanga nti man yahdihillahu fala mudilla lahu, ng'amusongamu man yahdihillahu fala mudilla lahu, ti omuntu Allah gw'alungamya tewali asobola kukola ki? Kumubuza. Musajja n'amugamba nti zidna min kalimatik, owange twongere ku bigambo ebyo, ddamu obyogere. Naye gwe mukaddima gwe tukozesa bulijjo, naye wallahi tetumanyi maanyi gaago. Gwe tukozesa bulijjo mu bituuti. Nabbi n'aguddamu omulundi ogwokusatu, ogwokubiri n'ogwokusatu. Omusajja n'amugamba nti mpuliriza mina sahara, mpuliriza abalogo, mpuliriza bakahana, abasawuzi, abakubi b'ensaasi, mpuliriza abashuara, siwulirangako bigambo bifaanaganako bwe bityo. N'amugamba nti muddu yadaka hatta ubayi'aka fa innaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Situla omukono nkulonde, baya'a kitegeeza kuwera mu maaso go, nkakasizza nti ddala oli ki? Era awo wennyini omusajja bwe yatoolera shahada n'ayingira. Gw'olaba omusajja gwe baleese ajje ku Nabbi empewo gye twatandikidde mujjukirayo, baamuleese amuggyeko mpewo, agenda okumaliriza ng'amaanyi g'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gamukutte. Era yamubuuza nti, Nabbi amubuuza nti baya'a gy'okoze laka wa liqaumik, ogikoze kullo n'abantu bo
oba ogikoze ku lulwo yokka n'amugamba ya rasulallah li wa liqawmi ebigambo binnyingidde nnyo era ŋŋenze okuwera kwempeze mu maaso go n'abantu bange ŋŋenze kubeera nti mbatwalayo basobole okubeera nti banneegattako. Ekyo kyenjagadde okubalaga nti tunuulira omusajja eyajja nga ajjidde mu kunyooma, ajjidde mu bukkakkamu, mu kukakkanya, naye obukkakkamu bwa nabbi sallallahu alaihi wasallam bwamusobozesa okuba nti yamukakasa, yagenda okumaliriza nga amaze okubeera nti afuna hidaaya. Kiddirira ekisembayo nabagambye abasajja bali bameka? Kati ate waliwo gwe bayita dhammam bilmim, oli abadde biddal bin Thalaba. Wallahu a'lam oba be bamu, omanye olumu wabaawo isqatat nabagamba nti dhaadi oba ebeera ddaali beera mim, naye nga naye ayina ekyafaayo kiri mu Bukhari, sahih al-Bukhari. Omusajja oyo naye yajja bwatuuka yali wafd, kugamba yali mukiise yakiika abantu, waliwo bayita omwaka gwali amul wufud, abantu bajjanga ne bawera ne bawera ne bawera. Naye omusajja oyo bwatuuka mu maaso ga nabbi sallallahu alaihi wasallam yamugamba ebigambo bino. Yamugamba nti ya Muhammad inni sailuka wa mushaddidun alaika, ngenda kukubuuza naye ebibuuzo byenkubuuza si byangu, bigenda kuba bigubu. Fala tajid fi nafsika alayya, kwegamba la taghdab alayya, tobaako n'obusungu bwonna bw'ositula kuba byengenda okukubuuza biki byamaanyi bizito. Naye gwe bagamba khairul bariya, naye yasigalayo ku levo ye. Omusajja asoose namuwoninga, bano abannamateeka baziyita disclaimers, nti kyengenda okuteekako muliro naye weetegeke tova mu mbeera. Nabbi n'amugamba nti tandika. Musajja n'amubuuza nti man khalaqa as-samaa, wayani yakola eggulu? Nabbi n'agamba nti Allah. Qala man khalaqa al-ard, ate ensaani yagikola? N'agamba nti Allah. N'amubuuza nti Katonda oyo gw'oyogerako ye yakugamba otugambe an nusalliya fil yawmi 5 salawat? Ye yatugamba tusaale swala 5, kubanga swala nazo si nnyangu. Wa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in. Kugamba omusajja alinga nti gwe wajja n'obuzibu buno, Katonda gw'olifaalinga kwe yakugamba nti otutawaanye emirundi 5 nga tusaale swala mmeka? N'agamba nti Allahumma na'am, kituufu. N'amubuuza nti Katonda y'omu ye yakugamba nti tusiibe omwezi ogwa Ramadhan? N'amugamba kyekyo. Kakati kino kye kyasembayo omusajja kye yali abuuza ng'ayinza okulooza nti kijja kujja nabbi mu mbeera. Yamugamba nti as'aluka billadhi khalaqa as-samaa wa khalaqa al-ard wa khalaqa al-jibal Allahu arsalaka ilayna rasulan. Oluvannyuma lw'otukakasa nti Katonda ye yakola eggulu, yakola ensi, yakola ensozi, nkubuuza anshaduka billah, njagala kati kuzzaayo eri oweri yakutonda, kwegamba obe mujulizi ng'omanyi nti yakutonda oyo gw'ogamba yakola eggulu, yakola ensi n'ebirala. Allahu arsalaka ilayna rasulan, ye yakusindika obeere bbaka waffe. Qala rawi alhadith, ayogera hadith agamba fattaka ar-rasulu sallallahu alayhi wasallam faqala Allahumma na'am. Nabbi ebibuuzo biri yabiddangamu ng'alinga mu position eringa bweti, naye bwe yamubuuza ekibuuzo ekiyimirizaawo da'wa ye, ekiyimirizaawo obwannabbi bwe, fattaka ar-rasulu sallallahu alayhi wasallam. Nabbi n'okutebenkera n'atebenkera n'agamba nti Allahumma na'am, nkakasa nti oyo Katonda ye yakola ki? Ye yansimba. Omusajja oyo n'agamba nti nkukakasa nti neeyongedde okukakasa nti annaka rasulullah, era ngenze eri abantu bange sobole okubeera nti mbakoowoola, basobole okubeera nti bakwegattako. Lwaki ndeese ebyokulabirako ebyo bibiri? Mbireese lwa nsonga gye njagala okubeera nti mmaliriza nayo. Ekisaawe kya da'wa kirimu okusoomooza kungi nnyo,
era abantu bangi bajja kujja. Waliwo n'abajja nga objective yaabwe actually nga talina nsonga yonna wabula azze kujja ku mulamwa. Naye kasita omala okukakasa nga hadithi bwegamba nti qul amantu billahi thumma istaqim, kasita omala okukkiriza n'omanya nti bayina obujulizi gw'obulina, ate wano ntera nnyo okukkaatirizaawo ne mbaga abasiraamu mukakkane as-sawaabu inda Allah, amazima obutuufu buli eri ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Naye kasita omanya okuba omala okukakasa nti kino kyenkutte wano wenkutte nkakasa nti hatha alladhi itma'anna ilayhi qalbi, omutima gwange gutebenkeredde wano, istaqim, tambula. Naam, beera ng'otebenkera osigale ng'ogenda mu maaso n'okubeera nti okola ekyo ky'olina okubeera nti okola. Eyo ye nasiha yange. Naye nasaih nyingi nnyo tuziwa abantu nga bwe kyajja mu Qur'an, ng'omu ku bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin, bannange mbeesibyeko naye kyenzudde temwagala bakola ki? Bababuulirira. Era omusajja omu yagamba nti la asma'ata law nadaita hayyan, bandiwulidde senga obadde okowoola balamu, walakin la hayata liman tunadi, bw'okowoola temuli bulamu. Wanaran law nafahta fihi la dhaat, n'omuliro senga obadde ogukumyemu gwandyase, walakin araka tanfakhu fi ramadi, ndabanga gwe ali mu kkuma mu vvu. N'ebigambo ebyo njagala okuddiŋŋana nga mbategeeza tisaba Allah subhanahu wa ta'ala omulamwa guno agutusobozesa okubeera nga tugutambulirako. Saba nnyo Allah subhanahu wa ta'ala atulage amazima nga mazima, ate atusobozesa okubeera nga tugagoberera, ate atulage obukyamu nga bukyamu tusobole okubeera nga tubwewala. Bakadde bange ne bwetoowaza obw'ekika ekyawaggulu nga bwe nabagambye tisisobola kusomesa klasi gye situukangamu, naye kenjituuseemu insha Allahu ta'ala nja kujja nsomese. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.